Wabaluseewo obweraliikirivu mu bantu abawangalira mu bizinga by'e Bussi ng'obudde bwonna ekirwadde kya kolera kyandibaddamu envunula bibya nga kino emabegako kyatta abantu abawerako. Nga nkambi eriweza abantu abasukkako mu 2,000. Embeera nga bwetambula omuntu wasanze wakolera ebibyo byakadiini. Ne bw'oba ng'otambatamba oyinza kulaba bwe basaasaanye kamubeera ne bakasuka. Abakulembeze ab'enjawulo babitaddemu engatto ne boolekera ku kizinga kino nga bano okubaddeko ssentebe Ggombole eno Mukalazi Senkandwa kw'osa n'ab'ekitongole ekya Rwaz Outreach Mission ng'ekibatutte kwe kulaba ebyobuyonjo bwe biyimiridde wamu n'okubakwasa kaabuyonjo eyazimbiddwa. Kaabuyonjo ey'amazzi esookedde ddala mu Buganga 10 oba 2 bwe basooka tolina w'osobola okuzimba kaabuyonjo. Era ne basobola okutuleetera kaabuyonjo kuba tubadde bubi. Embeera ku kizinga kino eyungula ezziga oluvannyuma lw'amazzi okubazingako nga kati ennyumba nnyingi ziri ku ttaka ate nga n'endala abatuuze amazzi basula nago mu mayumba nga bwo obukyafu bwafuuka kitundu ku bo ekibateeka mu katwa k'okulwala kolera. Ogenda n'ogendako ng'ajjudde musimba layini. Obukyafu bwo bungi abamu basula obukyafu ku mayumba. Bagamba nti ekitundu kino kyonna kirina kaabuyonjo emu ng'eno ekozesebwa abantu abasukka mu 2,000 ng'aba tebasobodde kufuna mukisa okuzikozesa kiba kibeetaagisa okusasula ababooda ne babatwala okweyambira mu nsiko nga n'abalala beeyambira mu buveera olwo obubi ne babunyugunya waggulu mu mayumba. Abantu abasinga obungi beeyambira mu buveera ne bakasuka waggulu ku mayumba ate enkuba n'etonnya n'ogenda okukisanga nga ddala mazima gennyini ekitundu kizze mabega. Tugenda mu buveera olw'embeera y'etooyi ntono. Singa obuzigo bwo buli buna, singa abantu bajja 5 ng'oli bubi, osobola okwesimba layini abantu 10 bamala ogendamu nawe olyoko ogende awo nina ogenda mu kaveera n'enkasukawa. Ekyennaku obuyonjo eno yajjula ng'abavubuka mu kitundu kino beekolamu omulimu ne bakayo n'ebidomola ne basenamu kazambi ng'ono bamusimira ekinnya mwe bamuyiwa nga ssentebe w'ekyalo kino akubeera Ibrahimu bw'alambulula. Okusima ate kazambi oyo mu kinnya kiri wali emabegaawo njabbalaga we tusima ne tugenda wansi ate abamu kuffe ne bayingirayo munda okujjayo obukyafu obwo. Babakulembeza abalala bagamba nti gye bavuddeko kolera y'abalumba n'atirimbula abantu nga ne mu kiseera kino kyandiddamu ng'ekyennaku Ggombole eno terina busobozi obuzimbira abantu kaabuyonjo endala. Okusookera ddala neebaza aba Rwaz Mission olw'okutudduukirira nga bannabussi era bannazinga okulaba nti batuzimbidde kaabuyonjo eno. Ebizinga si byangu, bitundu by'amazzi. Obuyonjo bwetaagira ddala okuteekako essira. Ssentebe w'Eggombole eno Senkandwa Chausi agamba nti abantu basenga mu kitundu kino nga bamanyi obudde bwonna bagenda nga poloti bafuna ezo zokka ezijjamu ekisenge n'eddiiro. Abantu bano babadde beetaasa nga bwe bagiyoola bwe bakka wansi bwe bagiyoolamu n'engalo zaabwe oba nga bakozesa ku bitiiyo ne bafuna ekinnya ne bayiwamu kazambi oli yenna ate n'abeeranga abikkibwako ettakataka naye ne we basima kati waweddewo. Kino kye kiwaliriza ab'ekitongole ekibulizi ky'enjiri ekya Rwaz Outreach Mission okubazimbira kaabuyonjo we balirwamu obukadde bw'ensimbi za 23 ng'eno ebakwasiddwa Ssennoga Joshua nga ye country director w'ekitongole kino. Nesooka accommodating abantu 100 on a daily basis singa abeera bagikumye nga nnyonjo. So need yasooka kutuleeta eno ne Hope for the Island Child chairman yatusaba singa tuba tulina obusobozi obuzimba tuleete eno ku kitundu kino. Eyo y'embeera esangibwa wano ku mwalo gw'e Buganga Ggombolola y'e Bussi mu district ey'e Wakiso ng'abantu abasoba mu 5 bagabana kaabuyonjo emu so n'abalala obukyafu babukasuka ku mabaati. Kiza Peter, KSTV, Agaleero.